mpakaganya era ne discipline abantu bano gamba nti yes fatadde amakolero naki essira balitadde kuba foreign investors banna Uganda musajja beera ne discipline oli musajja mukulu olina n'envi beera mu ne ka discipline kati mpuliriza njogere amasanyalaze goyogerako mwampambye kati nsaba mwe mu mpaka seera kati ate nze nsaba mmwe soko mujeko microphone ye kuba talina mpisa maya bazeyi bano kyovudola baffe tubawalana lwa myaka tubawalana lwa indiscipline ya ku discipline ngira mu mpya zange mukulu ala discipline kati musirise njogere kati ate tukole omukulu takulira mpya bbiri gwe RDC abantu bagenda kuwuliriza byoyogera nga abakulembera waggulu abakulu anti ze kankubuulire ekizibu kyolina nti nkuwuliriza bwe toyagala kuwuliriza olunaku lwa kusatu ennaku z'omwezi 19 mwezi ogw'omunaana mwaka 2020 naye nga embeera yonna nga bwetambula buli lunaku olukya era ebintu byongera okuba nga bisemberera 2021 buli munnayuganda watunuulidde mu mbeera efaananako bwetyo tetuyinza kwawukana na byabufuzi kubanga ekiseera kya byabufuzi era ebintu mubiraba bwe bitambula. Olunaku olwaleero abantu bangi amaaso n'amatu bibabadde ku luguudo lw'Entebbe ku kitebe kya FDC najja nankumbi okusinziira ku mbeera bwebadde ndowooza mu bibiina ebyeteekateeka kyekibiina ekibadde kitannaba kulaga enteekateeka yaakyo naani gwe kisuubira okukwata bendera mu kulonda kw'omukulembeze w'eggwanga okugenda okubaayo okusuubira okubeerayo omwaka ogujja. Naye olunaku lwajjo lwe batandise okunona empapula ababeegwanyiza ekifo kino era mu lunaku olwajjo ambasada era nga ye chairman w'ekibiina ambasada Birigwa Waswa Birigwa yajjayo empapula era abantu ne balindirira nga bagamba ebigambo bye tubadde tuwulira okuva mu Kano Dr. Kiza Besigye omusajja yesimbyewo okumala emirundi ena mirambirira nga n'egimu kujjo abamu bagamba nti yawangula ebintu lwa butagenda bulungi kiki ekiddako eyo alabiseeko naye yabadde tanonya empapula era tazijjeeyo. Olunaku olwaleero pulezidenti w'ekibiina Muria Toboy yajjeeyo empapula eyo katulinde ebinaavaayo naye embeera bwebadde ate era mu ngeri y'emu n'ekibiina kya NRM bongedde okukakasa akakiiko akanek kongedde okukakasa omukulembeze waakyo era pulezidenti w'eggwanga mu kiseera kino tiyagenda obakwatira bendera kubadde kubinuka masejjere kujaganya yonna gye batudde. Nsuubira okwegattibwako RDC w'emukono Fred Bamwine naye nga mu studios nina omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform eyo nayo tugenda kutunulayo naddala ku mbeera ebaddewo oluvannyuma lw'okulonda obukiiko bw'abavubuka. Obukiiko bw'abavubuka okulonda bwe kwawedde ne tulaba amawulire gazzenga mangi nga galaga NUP nga bwe yerisizza enkuuli baba bakyeyagala ate ne tuwulira nga ne NRM naye esuddemu nti ate ffe kati awo ne tutabulwa naye ate era n'akakiiko k'ebyokulonda kaludderuddemukko okufulumya naye ng'ebiriwo nga biraga nti NUP era bikayeerisizza enkuuli. Naye kyenjagala tutunuulire mu kino okulonda okwo kw'abavubuka mulimu ebyalumidde nnyinza obutabikutemera kati kubanga twabyogeddeko n'olunaku lwajjo oba ozzeewo biraba naye ebyo bwe biba bibadde bwe bityo ki kye tusuubira okulonda kwa bonna 2021 bwe kuyinza okufaanana ate era n'eyo bwe tuvaayo tutunuulire oluvannyuma lwa Kano Dr. Kiza Besigye obutajjayo mpapula kwesimbawo ku bukulembeze bwa ggwanga kino kiraga kimbi obufuzi bwa Uganda. Joel sooka obuuze ku batuuliriza Bamwine wanaatusangira. Abatuliza ndi musanyufu okubeegattako wano ku program olutindo prosa aluddewo nga takubiriza programu eno mpoza akubiriza ziri ndala wesibeera naye ndi musanyufu tulina lwasa mayinje bagiyita ni gona londa 2021 era yo sawa 3 n'ekitundu ezekyo yo kwasaganya ye yabanene naye ngera neno njiteeka teeka okay well ndi musanyufu nga tulamusa ku bannaffe abali eyo abatuuliriza naddala okusingira ddala abantu b'omu Nakawa West. By the way Radio Simba esangibwa mu Nakawa West constituency. So nja kubamba kikiza mu parliament eddako nyama. Kale tunasanyuka okulaba kubanga era tutambudde ffenna era tugamba nti otujjukiranga ng'otuuse mu Bwakabaka bwo. Weewaawo ffenna twagala twambale engule awamu. Bamwine nga tannajja kukayanira buwanguzi bwo naawe bwe weekakasa. Naye wabaddewo ebigambo bye mbadde ndabalaba katono bintiise nti omugole baagala kumukola kye bamubagamba nti oli mukwate bibadde biti abantu beraliikirivu era bamwe bawulidde eddoboozi ne bagamba musajja waffe gy'ali ekyo kyavudde ku kye eggulo twabadde mu kulonda kw'abavubuka actually kwosa ggulo of course ne biyiika ne mu ggulo
So nga mpita ayita mu bitundu by'Ennakawa West ngende side ze of course netugenda wansi mu Kyanja Kulambiro Zinaguru Bandawa newe nabadde mu bitundu bya Nsimbi Ziwomaawo waliwo Kalumanywera alangirira ebyokulonda awo yagenze n'alangirira obululu obusukka mu abo abalonzi etugenda sokoleke wano waliwo mizimu egyalonze kiki so awo nawabeerawo engeri yakavuyo naki abaana ne bakyankalana okay so polisi nejja neŋŋamba kakkanya abawagizi neŋŋamba omanyi abantu bo tujja bakkakanya era nengezaako naye tebajja kukakkana nga mugezaako bayita mu maggulu nga mubabuzaabuza so tutereeze kino ekintu so eno byaggwereddeko polisi nga bagezaako tusigazeeyo naye abaana ne balemerako ne basalako Kira Road Police ne bagamba nti tuvaawo wano paka nga ndi munde eyo ne yabadde candidate waffe wabavubuka so eventually akalulu ne kasazibwamu akulira parish supervisor w'akakiiko k'ebyokulonda najja akalulu ne kasazibwamu era naffe polisi ne tugamba mugende in fact mugende mukobewo n'abawagizi bamwe bali mutuwoganira kugaba batuwandudde buwanduzi kuwadiddwamu jjo oba mwalangiriddwa bulangirirwa nti mugende muwangudde nedda kati kaddiddwamu eggulo era ne tukawangula bulungi nnyo n'obulala bwaddiddwamu obulala tebunaddibwamu ffe tuli basanyufu nti okusookera ddala abavubuka tubakunze okwetaba mu kalulu kano omanye akalulu kano emyaka egyayita kalinga aka NRM nga ziringa NRM primaries ng'eggwanga tekamanyiko n'abopposition nabo tebakamanyiko nga kayitawo buyisi prosi okeera n'owulira nti wawangudde ku kyalo kiri gw'okikulira ku kaadi ya NRM nga tobimanyi nako bakwata stamp ne bagiragira so ku luno abavubuka twababuusiza netubagamba mumanyi akalulu kano tukeetabemu NUP mu bukulembeze buno obujja tinaweza na mwezi naye twakoze kye twasobodde okukola we twabadde ne ba candidates kumpi bonna bawangudde mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo wano mu Kampala Wakiso Etteeso Gulu twabaddeyo n'abatonotono naki tetwasobodde kubateekateeka mu bitundu by'eggwanga byonna kubanga akaseera twabaddewo na katono given nti tunaweza na mwezi naye twakoze ekisoboka kati ffe ekifaananyi kikyatulaze nti abantu NUP bajagadde kubanga buli we twabadde ne ba candidates kumpi bonna bawangudde kati tweteekateeka mwewanye bwe mutyo naffe ne tukkiriziganyiza wamu nammwe tuba tukyali awo tugenda okulanga neera agamba nti bano lwakuba nti bavayo mangu ne beewaanawaana nga but results omanya akakiiko k'ebyokulonda kavuddeyo ne kagamba results tetunazita kubanga okulonda kukyagenda mu maaso mu bifo ebimu nakibagambe bagenda zita enkya okay so yes tukkiriza nti waliwo ebifo bitawangudde naye buli we tutawangudde tetwabaddeyo na candidate mu bitundu ebisinga ate ekyo nja kisigamya ku kweteekateeka kwaffe nti titwasobodde kubeera n'aba candidates mu bitundu byonna nga bwe nkugambye omwezi tegunnawera naye ekinono kino kikyatulaze nti akalulu ke tugendamu bwe tuneeteekateeka obulungi tetubeera ne ba candidates mu bifo ebirondebwamu byonna kajja kuba kaweddemu kirungi nti ogenze okumaliriza ensonga eyo nga ne mukulu bamwine ayingidde bamwine be bamu yakwatanga obudde nga tannayingira NRM naye anyway babadde bajaganya nenawe mbalabye nga bayimba batema amazina basanyuka bakutte ebipande eyo tujja kutuukayo naye mukulu wa RDC wotuukidde nga totunuulidde katono ku kulonda kw'abavubuka nga bwe kwatambudde NUP yabadde ekyabuukira waggulu ne tuwulira nga tenammwe mugamba nti NRM yakoze bulungi katono nnyo ogereko ku kulonda bwe kwatambudde okw'abavubuka era kulaga ki mu kulonda kwa bonna okusuubirwa omwaka ogujja okusooka njagala kutwala mukisa guno okulamusa abatuuliza mwenna abali ku radio yaffe n'enganzi simba abwaffe kyagwe mukono mbalamusa makenjawulo ate mbeebaza nnyo nnyini okufuubaana okulaba nti tulwanyisa ekirwadde COVID-19 naye nga mbakubiriza nti ate kati kyerisiza nnyo nkuuli tuteekwa kwongeramu amaanyi kubanga bw'olaba nti Kampala barwadde Wakiso barwadde Buyikwe tukyalinga ekizinga awo mbasaba mweyongeremu amaanyi kunaaba engalo kuteekako amabanga kwambala bukookolo okulaba nti tusobole oba oliawo Katonda nga atusaasidde ekirwadde kirimu kutuyingirira now ekisooka okulonda kw'abavubuka njagala kuyozayoza abavubuka bonna abeetabye mu kulonda abawangudde abawanguddwa mwena mbayozayoza
ate nze bino ebyobululu bw'abavubuka mbiina kwakalandira kakwate nze ebyobufuzi byange nabitandikira mu bavubuka wano Mawanda zone awo Kasasiro stage gwali mulundi gwange kusooka kuyingira ebyobufuzi era nabitandikewo era kamocha kalo kaffe matendo so njagala kubayozoyoza mwenna naye ensobi mu kwanjulako oyanjudde bamwine wa NRM bamwine kulonda yakubaddemu ng'akulira ebyokwirinda RDC we Mukono ate kati n'obuvunanyizibwa obulala nga chairperson wa COVID-19 akulira okulwanyisa ekirwadde ekya COVID. Bonna kabere aba NUP kabere aba NRM kabiri bibiina byonna nze mbasaba bakwatirireko gundi ayogera omugenzi Nkwame Nkrumah nti bw'oba ng'oli munnabyabufuzi ng'olina w'olondedde n'owangula ku polling station eyo tosanyuka kubanga waliyo endala nyingi nga polling station zo nomaze kuziraba yali Nkwame Nkrumah kwakati olwaleero ebitali official ebyange byaba ab'ebyokwerinda kati nga Mukono wano Mukono kuno kulonda kwabadde kwa jjo abafiika luli ebitatambula bulungi okulonda kwonna wamu ndaba NRM yafunye ebifo 1,624 ate NUP ebadde yewana NUP nefuna ebifo 443 teyawezezza na kimu kyakubiri sokoolize ebyenkusomera DP nefuna ebifo 531 kati waliwo candidate wana yazuuse bamuyita independent nafuna ebifo 892 FDC nefuna ebifo 4 4 tetujja kugenda wala byakwerinda njagala kubulira bino byakwerinda si bye byakakiiko kati akakiiko bikorona kajja kulangira ebyako so kati nze kiyingizako kubulira bona bavuganyiza omanyi okukunganya results si kintu kyangu wadde okulonda kwabadde kulungi nga kwa mugongo naye bayita bati abalondesa bona okutwala list bazikunganya ne baziyingiza mashini zammwe then zifuluma mu butongole si kintu kyangu kubanga jjukira egombola kati ngeyaffe district ngeyaffe ya Mukono oyinamu islands Nkome Island ina 17 sub islands kati kuva ku kizinga kugenda ku kirala it's a tall order so ndoza mukiwa obwennaku nga 2-3 okukunganya obululu bakyakitambulira kuno teknologiya kati kumenya abo bibya mu bimogera tebiriyo nze mbadde manyi nti bwe bamaliriza wano nga basindika ebifudde ebizinga ebyo bine ebizibu byabyo kale that's why they call them hard to reach areas kati naye okukunganya kunakalaba muguleta Mukono sirowooza nti waliwo district name aba NRM gye bawanguddwa muguleta Mukono awala simanyiyo nga tetunagenda ku nsonga ndala bagamba nti empogola aliwo kibi kintu ekindi nandyagadde kukatiriza okulonda kuno kwa ffe nga bebikwerinda kwatubeeredde moka bakiyita batya mu Luganda ng'okwegezaamu kinaalabye mu kulonda kuno njagala kukubiriza abannayuganda n'ekirinya okufe aba gavumenti tewaliwo kibiina n'ekimu ekyagoberedde ebiragiro bya Ministry of Health Standard Operating Procedures zonna abazigudde kukugwa kwe twagudde n'enkona n'enywa bonna bajje mu ziro kati ebyakamalirizo era bikyasoboka nga moko tumugudde okutuuka ku ekyo kinaalabye so ffe nga bebikwerinda nga gavumenti tulina obuvunaanyizibwa okudda mu kisenge abantu bagenda batya mu kulonda n'ebbugumu lye balina ne bakuvaamu nga tebasaasaanyiza bulwadde kati nga NRM egenda kulonda from the village or the
ebyalo singa 6,000 something bagenda kulonda ku kyalo ku mugongo kati kitwala bye mbine byabavubuka tuteekwa buteekwa to mobilize all of the reserves kubanga abantu baffe wadde babuulirira bana okubiba kiboko bawulira naye ejoero nzija ubona ye mukuba mwine ninda unzike na yaunzika kubekona okutegeera nti ddala bulwadde butta kikyali kizibu. I'm so worried about it. Buli muntu alina kyayiga mu mbeera ebintu bya mook onabirabidde ku ludda olwo naye gyolo njagala obirabire ku ludda olulala twabadde tukola mook mu mook twalabyemu emundu abantu ne batuuka n'okujja ku musirikale mundu eyeekubye kugulu ekawempe twalabyemu okukyankalanya layini emu newanvuwa nnyo ene nyimpi neega nti nemujja kuwanvuyira wano nebiggwa nga mulimu ebikonde tulabyemu okuwakayanira oba okuwakanira obuwanguzi atuli mu mook bw'otunuulira mook kikyosuubira mu finals tandikira bamwine waakomekerezaawo ku bya covid-19 kubanga agambye nti ebibiina byonna byagudde mook kakati ebibiina si bye byategese okulonda kuno bannange abawagizi bo bazze okay abalonzi bazze kulonda kati oyinza agamba nti NUP temwagondedde biragiro byakulonda mbavubuka sebo sifa abategese okulonda kuno era nga mwe mulina okwasaganya naye obuzibu we buli nti abakulembeze bano ekintu kino bakyonoona dda bateekawo ebiragiro bobo kennyini ne babirinyirira babayise babeeboze era ne mukamawo ali kube bayise anti kati wuliriza omanyi yasooka okumenya ebiragiro ebyo yabiteekawo Dr. Jane Ruth Aceng n'akubalwale ne procession n'abalaba minisita banne ne bayigira okwo Jane Ruth Aceng sinamulira bwe bamuyita bana namugwanya minisita Mbezo wa Kampala naye yali emubende eyo ng'alina lwale nga tekulina omwanya na masiki tewali social distance Mike Mukula ye yagikuba mu kyaki Ephraim Kamuntu professor oyo Justice and Constitutional uliriza nkujira oyo Minister wa Justice and Constitutional Affairs naye yagikuba mu kyaki Muyanja Mbabali n'abalala kati government omanyi kiringa bw'ogamba omwana omuto prosi n'omugamba gwe ekyo tokikola kyokka n'alabango kikyamu ate n'alabango okikola katujja munenya kubanga gukyalaba okola kyekituufu kyekyokukola so banafe abali mu gavumenti let's stop preaching water yet we drink wine temugenda gamba bantu ebiragiro mubigondere ate mwe mutandika kubaka nnamu muli banna byabufuzi ne mubimenya ne musuubira nti abantu bajja bigondera tebajja RDC bamwine banno munnange be muli nabo mu gavumenti mbagambe betereze titwagala Uganda erimu baana na byana tojja gamba kino tukikola ate gwe n'okikola n'olowooza nti abantu nabakigenderako omanyize ntira okubeera nnyo muzigeto zaffe munaka west muli muzigeto nyingi zibeeramu abavubuka abamu bambuuza nina gye nali mulimireeyo mulimiro gimanyi bulungi geto nnene ne bangamba abavubuka abamu nti omanyi honorable Mr. Speaker tewali covid bampita speaker ndoze ekigambo spokesperson kibazimuwalira luzungu lungi kati bwoba speakinga obeera speaker so ne bagamba speaker ffe tukimanyi nti tewali corona ne bagamba naye corona gyali tumula abazungu bali mu kufana ki ne bagamba nedda speaker bano abatugamba nti corona gyali kati laba omusawo Dr. Jane Ruth Aceng oyo musawo gwe speaker toli musawo kakati omusawo ye yatulaze nti corona taliyo kubanga ebiragiro byateekawo yabimenyeewo so kati naffe kitubeerera kizibu okunnyonnyola abantu eyo ng'abakulembeze bo kennyini be bamenya ebintu bino so RDC bamwine ne bano mu gavumenti mwetereeze ekyo kikulu sookolindeko nkyali waggulu sebo anti yawadde chance yagiwadde nze so nkyaliyo tugiveeko tugiveeko ku mooko nze nga bwe kugambe nga RDC tannayingirawo ffe kyetwayizeemu okusingira ddala nti kisoboka ffe nga NUP tetunaweza mwezi nga bwe nakugambye so twakoze kyetwasobodde okukola amazima amatuufu tetwabadde n'abacandidates buli wamu ekyo sijja kikweka tetwakisobodde kubanga n'omwezi tegunnawera naye twakoze supiidi netugezaako naye buli gye twabadde ne bacandidates baffe abasinga bonna bawangudde ekyo kyatulaze by then bitundu byebayinza okugamba Kampala bw'ogenda Teeso bangambye mu Teeso babadde ne NRM emergency meeting nti aba NUP bawangula batya abantu twabadde ne bacandidates baffe abawera bawangudde ne mu ggulu abatono be twabadde nabo twabadde mu bitundu byonna that's for sure naye buli gye twabadde
abantu baffe bawangudde ffe ekyo kyatulaze nti bannayuganda begwanyiza nkyukakyuka ffe abakulembeze ffe abayinza obbayiwa bwe tuteteekateeka bulungi so tetwakoze bannayuganda kyebabadde baagala tukole waawo tujja kwekwasa nti obudde tebwatumaze omwezi tegunnawera naye kati akalulu ke tugendamu tuyinaweko ka time ne wankubadde si kanene nnyo naye twagala tukakozese okulaba nti ffe nga NUP tubeera ne bacandidates mu buli walondebwa mu buli kitundu ky'eggwanga kyonna ekirimu ekifo ekirondebwa twagala tutekeyo abantu baffe tubawagire mu buli ngeri bannayuganda batulaze okwagala so ffe ku lwaffe eyo lesson twagiyize nti kisoboka era ddala kyenkugambye eyo lesson ffe gyetwasinza okufunamu mukulu bamwine balabyeko nga mubinuka amasejjere nga muyimba nga musanyuka era we mubadde nga muga nti twagala tulabeko ensinza okukwata ani asinza abantu nkalabyeko nga mujaganya naye njagadde nkuviire wano ku kibadde enajja nankumbi kano Dr. Kizza Besigye sijja kumwakonyo history buli omu amumanyi mu struggle nga bwebadde naye njagala tubesinge ku bigambo bye bw'abadde ng'amaliriza okwogera kwe okuw'obutajjaayo mpapula n'obuteesimbawo ku mulundi guno. Kano Dr. Kizza Besigye obuteesimbawo agambye nti okubanga tali mu lwokaano tekitegeeza nti tali mu struggle okulwana. In fact akagambo kaabwe kali Museveni must go, tavudde mu struggle ya Museveni must go. Era n'amaliriza ng'agamba nti omulimu gumubeeredde nga munene okubanga yakutte pulaani A ey'okubanga yeesimbyewo ne pulaani B etayanjuddwa nnyo. N'agamba naye ku mulundi guno omuntu omulala singa akwata pulaani A y'ey'okwesimbawo ye n'akwata pulaani B, Museveni must go. Kyokka mmwe muli eri mujaganya ebigambo ebyo bikuwaaki? Naye wadde oyagala kuntwala ku bigambo ebyo njagala okkirize nyamba abatuwuliriza. Mpulidde muto wange Ssenyonyi ku kintu kya COVID agambye nti abakulembeze ba NRM oba bali mu gavumenti be basooka kukola ensobi bakyazikola naye nze Katonda yanyamba nti ndi mukulembeze atebulankanya era teri entama anjita era umbadde nyanjula ngambye nti ebibiina byonna byagudde mumooka now nze sifaayo oba ba gavumenti oba bali abavuganya gavumenti naye nze anawuliriza mugamba nti wadde muli mukulonda ono COVID bw'aba agenda kukwata tagenda kubuuza kibiina ky'olimu ono COVID bw'aba akwata tajja kubuuza gwanga lyo oba ddiini yo. So abakulembeze bamwe abanoonya obululu bwebanga tebasobodde kuvaayo kubayamba mwerwaneko. Kino kiringa bw'owulira nti obwavu lwawera mu nnyindo olwejjaweka n'olwekyo COVID ono kyogamba abakulembeze balemeddwa kitidde eri abantu COVID ono yoyo people power awo tunaabeerera mu biboozi tomanya ani agenda kulwala tomanya ani anaawona buli omu yerwaneko. Twagenda mu muggalo nga Uganda tenafiisa wadde muntu n'omu kati tuli mu bantu 15. Kampala yaffe eno kati tuli mu average ya abantu 20 buli lunaku. COVID nze njeeraliikirira engeri gyekwatamu. Ekyokubiri mwami Ssenyonyi tokyali mu bya bulijjo kati oli mukulembeze. One aboyogedde abakulu abali mu gavumenti bwe baakola ensobi ezo. First of all omwogezi wa gavumenti bayita Minister of Information National Guidance Honorable Nabako yavaayo n'ayogera government position n'abavumirira. Lwaki tebasibibwa naye ate abakola ebifaanana ng'ebyo nga bo tekwali kwogera. Era bwe yamaliriza first of all Luther King yayetonda mu butongole n'ayogera ne kikyaliwo. Abalala bakwata bukwasi ne bakuba tebeetonda bagira poliisi okulaba nti ebakwata bagakwata bamuleka amaliriza ensonga ye. Honorable Michael Mukula has already made a statement. Honorable ono gundi yani Kamuntu has already made a statement. Abalala sinabakumanya. That is your speculation, now, sir. Juzi Kusanda was about 3-4 days ago. Wali gundi Koboko even Nanite. The Secretary General of the party NRM Honorable Kasule Lumumba herself issued a statement era n'aragira police nzabo bonna anaakola ensobi yenna police ebizibu byammwe ffe tulina
now mba nsuubira nta nga bayenalemu bakoze okwogera ekibiina ku kigambo kya covid mba nsuubira nti namwe abawagizi bammwe muteekwa kubanga olwadde tubujja mu ghetto mbagamba naye bampakanya kubanga balaba abakulembeze mukola kirala bali bye batereeza ebikolwa byebagamba tuzimba bano bazimbulula last week mwami Kyagulanyi yali press conference himself n'agamba nti mwe babagambe bya covid mbiveewo mu kubinkungana zamwe nga kumwagala. Are you sure you have a video recording? Omanyi tetwagala kumala gwogera yagamba muki yagamba ebino ebyenkiiko za electoral commission timbigoberera mu kubinkungana zamwe nga kumwagala. I challenge you bamwine after all aba government to bring that recording. Omanyi mubala gwogera omulundi gwokubiri yali mujja kukatereeza nga tukudde ono kubasagala kukaleka mu bbanga yali ava Jinja Serina bukakafu yali ava Jinja yali ava Jinja. It was a Saturday ni musinkana Mukono nakugamba not me what he was telling people bagala kutulemesa bulemesa wamu recording anga byogera checha mukolo yowero soko sirikeko mukulu RDC omuntu akola statement efanana bwekyo mu kiseera kino agubeera na musango checha mukolo wako nga ngendamu nze issue yange linti fenanga batuli wano abakulembeze waliwo abantu abakukkiririzaamu ng'omuntu kati abantu abakukkiririzaamu bawulira statement ng'eyo oba batadde mu bulabe nze my concern be bantu abayinza kukwatibwa ekirwadde kubanga omukulembeze waabwe yayogedde. So nze by the way ekyokwogera kiteekawo my appeal nze okusaba kwange abakulembeze bonna across the board oba bali mu gavumenti oba bavuganya gavumenti fenna tuyina obuvunaanyizibwa one okulambika eggwanga bulungi nti covid waali, two covid talina ddagala, three covid atta, four covid engeri gyasaasaanamu omuntu omwayinza kulwaza district namba olunaku olwo lumu kubanga asaasaana nnyo. So abantu wakiragende mu nsobi naye nga bamulabudde ate okulabula si kwaga aba gavumenti bokka, no, anybody in leadership position kabere ba dini kabere baki tulina obuvunaanyizibwa nti abagoberezi baffe tubalambike bulungi basobole kugenda mu kulonda kuno oba kukola ebintu bino ebyenjawulo baveemu ebigambo bwe bityo byabuziddwako ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Byabakama n'agamba nti yadde embeera yabadde bwetyo naye bagenda kwongera okukwatagana ne poliisi ne minisitule y'ebyobulamu okulaba nga ebintu bino birongooka. Naye okusinziira bwe twagudde mooka ne bwe kirumirizibwa wano nga kimpa ekirowoozo nti oba ebintu bino tubireke. Kati nowulira omanyi prosi nze kyali badde kirungi singa bamwine ebintu byayogera wano abibulira banneeyo gyabeera nabo mu gavumenti. Agenze n'agamba soko owulirize, agenze n'agamba nti Kyagulanyi yayogera ebintu n'agamba nti temubifaako ebya covid-19. Of course mugambye ka statement akaleti tajja kaleta kuba takayina, naye kati wulira kino katugambe n'okugamba nti Kyagulanyi yabyogera, let's even for assumption's sake tugambe yabyogera, kakati abyogedde n'abikoze. Nze gwensinga okweraliikirira yoli azza abikola General Sachengi n'abikola ne kaakano teri yamugambyeko mbu yavaayo ne yeetonda bazake bakuba bukuli biko. You've made your point. Nze kyeŋŋamba nti bano bakulembeze bayinza kukozesa ono mulonzo ate omulonzi oyo tumuyamba nabikolwa sina bigambo byokka. Gwe bamwine ojja kujja oyogerewa n'ebigambo. Kati gwe yojjasa ne RDC with all due respect naye kati Minister wa Health pakwe yohana RDC oja byogera wano naki naye kati Minister wa Health signing regulations ezo bwakola ebirala ebikontana n'ebiragiro ebyo ono mulonzi wange muyambe ntya kwanukula sebo ninga kino ningaze kyenzijjamu kyeŋŋamba kikino posi ngenda gikuwa nze anto osabye ogambye tukwenda kinengamba tugenda kuwa osabye munnange nze essira njagala kulissa nnyo okusookera ddala bw'oba ng'oli mu gavumenti gw'oteekawo bino ebiragiro ebikolwa biri important. Wakati bw'ogamba nti Kyagulanyi bagamba enkungaana muzikube naki ayogedde ate tolina evidence nti yakyogera, tewali recording nti yakyogera, naye kati nze ate bensinga okweraliikirira bo be bakola ebikolwa
tagambye bugambi nti muzikube azikubye bukubi mu church wa procession mu ngudo teri abakomyeko ne kakano bano abakulembeze bwe muba muwagala abantu bakole ebintu balina kulabira kumwe exemplary leaders not exemplary leaders bamwine mwembawuliriza ensonga eyo kanjiwunzike bwe nti nga bwe njitegedde kansubire nti era ntegerera abamu ku bwe tugoberera ne bwe munyonyodde ebigambo ebinyonyoddwa buli ludda bituufu naye mukulu bamwine kyatannaba kukkiriza oba kyatayagala kukkiriza bwe kyolondamu ekigamba nti alinga kkiriziganya tikituufu bale bakyamuntu baveeko wamaffe tukole ebyaffe era tokkiriziganya nakyo munjogerayo si kyogambye nti bali bakyamu takyogedde direct naye kyenjogere kikino kanfe ku mulonzi bali kambaleke nze ninga kyenfuna no kankiddemu ngamba bwe nti abakulembeze baffe abamu tubalaze buvunaanyizibwa okulambika bulungi abagoberezi baabwe kati nze nga RDC obuvunaanyizibwa bunyina obunene nti bano wadde bali mu by'obululu bwabwe nze nga RDC mbalabula nti abanange olina obwanga azze kunoonya kalulu first of all soko yekuume ekyokubiri kuuma makaago n'abakukwatako ninzira muningamba nti buvunaanyizibwa bwaffe nga gavumenti butwagudde mooka eno ekwatiramu nebyasooka tuteekwa kudda mu kisenge ffe kati abali mu gavumenti bagikkiriza basajja ono RDC ajja kutuula wano by the way ono byayogera nti abantu baffe bagende mu kulonda ono omusajja wattu RDC otherwise of course muwe ekitiibwa nga RDC naye obuzibu bwayina yajja agamba nti nze kanfe ku bantu gwe RDC abantu tebagenda kuwuliriza byoyogera ng'abakulembera waggulu abakulu anti ze kankubuulire ekizibu kyolina nti ze nkuwuliriza bwe toyagala kuwuliriza ampuliriza bwe tutyo bwe tutambula program lutindo dakiika 2 mu Nyanza tubuzaayo okutuuka ku ssaawa 2 saawa bwe zinawera 2 tujja kuba tugenda mu mawulire mbujjuvu ensonga za covid we zisibidde eggoye we twazirese tukomyewo mu studios plus kyeswa wendi okwanjira program ndino omugezi w'ekibiina kya NUP wamu ne RDC we mukono omukulu Fred Bamwine mukulu Bamwine leero kubadde kujaganya nga mwongera okukakasa okusinziira ku NEC nti President Museveni yagenda okusigala nga akulembera ekibiina era okukikwatira bendera mu kulonda kwa bonna mu bigambo President byasuubiza okusimbako essira oba byataalise mabega nga ayogera ku nsonga ezimu zagenda okusinga okutunuulira mwemuli okulwanyisa okubba eddagala mu malwaliro ga gavumenti mwemuli okulwanyisa ekibba ettaka awamu n'ebisale by'amasomero ebyekanamye okubanga abantu ba bulijjo tebakyabiyinza ku ludda lwo ngenda kujja ombuulire okusinziira gye tuva ne we tutuuse oba bino osuubira nti binaakyuka mu myaka 5 gye tusinga abaweereddwa obuyinza okwongera okuvulumula emyaka emirala 5 ate ewajjowero njagala nkitunulire ku ludda luno mukama we yali nga akyayimba nnyo nakati akyali muyimbi naye nga tumanyidde eri alina nolimba lwe yayimba gagamba nti byosoma okufuna nze ate byendeese kati mwe byemusuubira okukola aliwo byayagala okutereeza tukyabeetaaga nnyo ng'ate ebituluma birabika bigenda kolebwako ntandikidde ewa RDC abantu basuubire nti ebintu bino bigenda kukyuka now okusooka abantu tubalonda mu muntu kubanga alabika bulungi oba muwanvu oba mumpi n'obulungi tewalabye abeekubye make-up nga basajja so abantu politically Isew. mu byobufuzi abantu balonda muntu oba ekibiina okusinziira ku ssuubi lye bakirinamu alikibawa kyekiteekwa okubawa essuubi naye esimbyewo yateekwa okubawa essuubi kati abantu ne basinziira ku ekyo nebaga nti waayi ono okusinziira byayogera ne byakola neneeyisaaye yanditutwala mu nsi ensuubize webasinziira President Museveni ne NRM myaka 5 enegiyise bakola endagaano n'abalonzi ekimu ku ebyo kyebasimba kwesira lyali ebbula ly'emirimu NRM negamba nti okulwanyisa ebbula ly'emirimu ng'ogyeko gino emirimu gya bulijjo gya gavumenti tuteekwa kwongera obungi bw'amasanyalaze tusikirize bamusiga nsimbi abasobola kuteekako amakolero
abaana baffe basobole okufuna emirimu. Nze nakamala mukono kati omwaka gumu n'ekitundu. Mu mwaka gumu n'ekitundu mukono yokka twakagulawo amakolero 46. Amakolero 46 gakola ebintu bingi byanjawulo. Abakolamu 85% Bannayuganda. Era bw'oba oyagala okulaba tandikira bweyogerere otambula oluguudo olwo otuuse oyite mu Namanve Industrial Park, otuuse Namanve Rugazi, okuva Mbalala walindaba amakolero mangi. Olaba abantu abayingira n'abafuluma. Ate ekyo nibagamba nti nedda n'ekyo tikimala. Waliwo Bannayuganda abavubuka baffe nga bayiiya naye tebalina obajja ssente ez'okubayamba mu bintu ebibayiiya ebinaabaleetera emirimu. Kwe kuteekako kibayita innovation fund. Ekiraga nti ekyo tikimala. Waliwo abaana baffe abatalina bayiiya abataasoma naye basobola kuyambibwa okufuna some skills. President 7 n'alaunchinga ekibayita skilling Uganda. Abadde mu Kampala abaana babasoma emyezi 6 ne bafuluma babawa equipment ate ne babawa n'okumaliriza okuyiga okutunga ekyalaani ogenda nakyo. Era waliwo kampani kasita gwe waffe Bishop waffe Sebagala diocese y'Omukono yatandikawo kampani ekola masks na Kanyonyi wali olunaku lumu bafulumya masks 300. Ziri wanga temunnaziwa Bannayuganda bonna. Tannatuuka kuzayinza okubaza bizinesi zose za gavumenti. Ngeza kusuubiza ano myezi kati gigenda mwesa. N'abadde abavubuka abo abakola mu basajja mwe mulimba. Jowero va mu budde bwa RDC. N'ababuuza nti wedda ali obwa mwabisomerawa abawala out of 80 abawala 30 bavudde mu project ene ya skilling the girl child ya President 7. They are the ones who confess to me. So what I'm trying to say, omuwala kati saawa eno ayingiza miliyoni 2.2 ziyali talina. Ekyo nekivaawo naga nti ekyo nekyo tikimala kubanga abavubuka bangi kati bateereko ne sente ezibayita ez'emyoga abasobola kubanga balina ekibakola ekifaanagana. Katugamba ababazi, abatunzi b'engato, nebekolamu omulimu wamu, ababodaboda, abo nabo tubateereko esente zaabwe. Emyoga gikyetaaga okunnyonnyola ennyo ffe ekigambo kitunyumira bunyumizi naye makulu tetunagabaka. Ezo bagiyita guranti. Zigenda kuba atikalwaliro training yeriko. Nti abakolamu emirimu egifaanagana nammwe sente zammwe ziizino muleme kugenda mu banka ne microfinance. As we speak, government byetunuulidde okulaba nti Abannayuganda bafuna emirimu egisobola kubaleetera sente mu mpale n'emmere ku meeza. Ekyo kyekimu ku baasuubiza. Jjukira juzi wano waliwo ettemu ebadde muno muwala Susan Magala babuzaawo abantu n'ab'ebijambiya. President 7 ne gavumenti baganda nedda kino kiteekwa kukoma. Ne batraining LDU ne bateeka ku gundi cameras. Ndowooza mu mwaka gumu kati n'ekitundu kumpi ettemu ly'ekika ekyo either likendedde oba liweddewo, one of the two or both. So political parties and candidates ziteekwa buteekwa oba baagala oba tebaagala okuleeta programs ezikwata ku bulamu bw'abantu. Era nze ndi omu ku abo abatakkiriza mu bibiina by'obufuzi ebingi. Era mu 2005 ndi omu abaawakanya tuleme kugenda mu bibiina by'obufuzi ebingi. Kubanga ekizibu ekyalimu era ekikyalimu lwaleero ebibiina byaffe by'obufuzi tibizimbiddwa ku musingi ogubayita social economic ogukwata ku nyingiza y'abantu n'okutumbula embeera zaabwe. As long as political parties ebibiina by'obufuzi nga tebiri ku musingi ogwo kkiriza oba ogaana bijja kugwa bugwi. Kati ekyabakulu bano kiyinza obutasukka 2 nze njagala kulagula emyezi 7 from today. Wandiika Joe nja kuddamu biko. Bwe bayogera emyaka 3 emabega. People power genda fa bonna katengo. Anti obeeri mu kicks oba
people paka weteweri yabulidde munuko yabulidde mu UP bagabo bebakola ngenda kumuka emyezi 7 lwaleero mutya nnyo bakyasula okugenda emyezi 7 gye bakuwadde ekireetera obutabera n'eddoboozi limu ebibiina by'obufuzi bizimbibwa tebimeruka katwalabye abakulembeze abavudde mu kibiina kimu ne bayingira ku bano twabalabye buli omu yazze n'ekizibu kye era babagambye titwagala abantu abava wano kutwesimbako buli constituency enaabeeramu abantu ababiri mukulu bamwine ng'amanyi nnyo ebifo ewamu ono yefumba bwefumbi naawe addeyo mu ofiisi ye mukono neyefumba tujja kubiwulira omukulu agambye bw'oyingira mu budde bw'amakiikemu njagala agenda kwesimba nakawadi ejja kuba ya muntu omu tebera ababiri oyo agenda nakawa west olwaliro nakawa west erimu kakande yayingira ekibiina kyaffe naye kadi ebeera ya muntu omu permanently ensonga zaabwe mujja kuzimaliriza anti nze ng'omuna byabufuzi kimbayambako okubakubira mu tooki kyekijja bwe kibaawo muleke kwekanga mama nsaba era ago amalowoozi bannamukono mwefuze program mwababiri nti ekibiina kyonna ekimeruka bumerusi nga tekizimbiddwa kijja kuba nebugumu okusooka naye emyezi 7 gigenda kutuukira baba tebakyayogeza ddoboozi ki gyowera emyezi 7 gyolina yogera ensonga zo kanjogere ku byamakulu manyi ffe mu NUP tugamba ensonga ezitalina makulu tetuziwa amakulu kati ezo zayogeddeko tezirina makulu sijja nazimalirako biseera byange kanjogere ku byebagamba nti bakoledde bannayuganda omanyi fetwagala abakulembeze okusookera ddala amakolero gayogeddeko togalimanyi makolero ago agasinga gazimbiddwa ga foreign investors sente zonna ezisinga ziddayo bannayuganda wano tubataddeeko nnyosira bannayuganda kampani zaabwe zino zisembule zaani zigenda ne zigwa lwaki zitaddeeko sira bano abantu bano zineza yero nesimba togira simba alina remu yagizimba olwokuba kati erina kala ya yero mulimu gwaffe environment nga mutugamba nti olwokuba kati simba erimu kala ya yero yamu aba NRM naye kati mpaaka aganya era ne discipline zakati naye mpuliriza tugende maaso Joel Tesa abantu bano gamba nti yes fataddewo amakolero naki essira balitadde kuba foreign investors amasanyalaze bannayuganda musajja beera ne discipline oli musajja mukulu olina n'envi beeramu ne ka discipline kati mpuliriza njogere amasanyalaze goyogerako mwampambye kati nsaba mwe mu mpaka seera kati ate nze nsaba mmwe sooka mujeko microphone ye kuba talina mpisa maya bazeyi bano kyovudola baffe tubawalana lwa myaka tubawalana lwa indiscipliningira mu mpya zange kati musirise njogere kati ate tukole omukulu takulira mpya 2 ojja kunzikulira nga tuzeeyo emukono okubala disi nawe bonaatwala obwempi bwennakawona nkulira mu kiseera kino kati nze mukulu Joel olwa ebirowoozo byo kati abavubuka yo babazoga yamugamba bano empisa nti bazirabira ku kagende ku pointi zange ayogedde anti kati kirungi nti kati ffe tutandise n'empisa kubanga bw'obanga tozirina empisa ng'oli muvubuka okaddiwa tozirina amasanyalaze ono bamwine gayogerako amasanyalaze only 27% bannayuganda be bali ku national grid ali awo awoza amasanyalaze mutambule mu byalo manyi temubeera wano muzi esiza mutambule mu byalo ebitundu 27 ku buli 100 bannayuganda yonna ensi be balina amasanyalaze ali awo awaana amasanyalaze those are figures by the way is a electricity regulatory authority nina n'omwe kirungi ne musomamu ku bitabo North yabadde wano naga nti ekitundu kyabwe temuli masanyalaze ngate Busiro North eri wano ali awo awaana amasanyalaze bwe bagamba nti yes badde njogera ku nsonga y'abamakolero ffe twagala essira lisibwe ku bannayuganda liteekebwe ku bannayuganda bayeeya nnyo batandikawo bukampani naki naye gavumenti tebafaako emisolo negifuuka emisolo naki meanwhile bano ba foreign investors bwajja tebasasula musolo tubawa ettaka katutandise n'obbawa ssente ojjukira eddwaliro eryo Mulago twabagala nti lubowa twabawa ne ssente ninga asokoleke kati abeera investor wa kikaaki ate tumuwadde ettaka tumuggyeko emisolo tumuwadde ne ssente aba takyali investor tulina bannayuganda bale tubaseeko essira tubaggyeko ku misolo kati gwe bw'obanga abaana oliisa banneiba ng'abawo bafanjala obeera muzadde wa kikaaki tufe ku bannayuganda ffe awo walisira
possible tunulira oluguudo olwa Jinja Road olufu paka border ojalaba side zombiriri eno side eri ku left emotoka wezifulumira ziri oluguudo lyoke side eri emotoka weziyingirira lwagwamu kulwaki kubanga anti kati zitwake ziyingira ziba zijjudde ziyingiza bintu kati oluguudo ne lukka wansi kati wano olufulumira lukyali flat kubanga zifuluma temuli kirimu kati ekyo kiraga nti we are not exporting much kubanga tetuproducing binene nnyo ekyo kiva kuki bannayuganda abagezaako okuyiya tetubafuddeeko bannange tutandika okufa ku bannayuganda bayiiya bagezaako naye emisolo ne gifuuka emisolo bw'otunuulira Enterprise Uganda statistics, that's a government department by the way. Enterprise Uganda ejja kugamba nti bannayuganda company ezitandika 60% of them tizimala mwaka mulamba zonna zifa lwaki misolo biki naki tufe ku bannayuganda ffe twagala okukola twagala tufe ku bannayuganda ku ngeri ate njagamba nti banabo tusuubiza bannayuganda tutuukirize agenze n'agamba nti bakyayagala emyaka simanyi abakole ku bye bataakola banne emyaka 35 wobanga tosobodde kukola bye wasuubiza tojja kisobola guno omwaka ogwedde okuwedde bamali emyaka 35 oba olina okubanga bye wayagala okukola oba obikoze otherwise sonya kyogenda kwongerako oyonoona bwonoonyi. Museveni yasuubiza abawala wano nga campaign nga 2016 tujja bawa sanitary pads tewali muwala n'ogu n'omu yali afunye ku pads ezo basuubiza abaana mathematical sets ne kaakano so bo wasuubiza zino simanya mask sina kinze ngina ne basekerera bwe mukyacyanca kubanga tebatuukiriza basuubiza bannayuganda bosoma manifesto ya NRM zengezaako okusoma munnange ambulance system bagipromisinga tebagituukiriza bannange tusuubize be tunatuukiriza nze wemba campaigninga munaka west abantu sibalimbalimba nti ngenda simanya bazimbira malwaliro naki mbulira byensobola okukola abawuliriza kye bagamba Madam Pros and Joel yatumiddeko ffe babiri RDC no tebakutumidde. Thanks for making the program vibrant. NRM has purely violated the SOPs deliberately because they are in power. Yematovu senator okuva enakuwadde ono n'agamba naye mmwe bannabyabufuzi lwaki mwagala okututta musazeemu ebyokulonda emyaka 3 wakiri tukikube ate akalulu tunakakuba kati ensonga ndowooza tegguse bulungi prosinze ndiwa NRM naye emyoga n'oyo agyogera tagimanyi abo bawudiisa naye tugudde olw'obulimba oyo yengobi ono nayogera ku myoga n'agamba mbu waabwe bagizaayo n'amagoba RDC ojja kwongera otangaze ku nsonga eyo engeri gye kikolamu ono ye atwebaza bwebaza program Kalema Esambwe Bombo mwami bamwine mugambe nti ffe amasannyalaze tetugalabangako lwakuba tambulidde ali luddawa ate Benoni Fredrick Namasiko n'akugamba RDC nti naye oluguudo oluva wali olugenda ku UCU okugendawo ku district ewammwe nga lubi nnyo olwo nange ndujulira bwekibanga RDC bwekibanga NRM yeri mu kintu balina ssente naye n'akatono ke batuwa okutuyamba nako muka empandiika wennemesezza then NRM is very yakiise useless sisobola kumala obubaka bwabwe abamasimu mujja kunsaasira akadde tetulina kamala naye katukozese ke tulinawo tusiibule mukulu wa RDC kubyogeddwa obawumbireko wamu obanukule tusiibule okusooka njagala kwebaza abasobodde kusindika obubaka bonna kubanga ekyo kikulu ku program olawo gye bagigoberera ate ne babone betabamu nonyo mbebaza mwina kulwa ebirowoozo byammwe okusooka tiwaliwo asobola kulimba omuntu nti ebizibu by'ensi bikolebwako 100% tikisobola kubaawo era n'ensi z'owuliriza zikirimaanyi n'olwaleero America eri mu myaka 36 it is still work in progress naye ekikulu kiri nti byasuubizibwa mu myaka 5 giyise gavumenti yakakolako byenkanawa kyovula baluvanyuma lw'emyaka eneeyo tweteekateekera kudda mu kulonda kiringa omwana bw'amala emyaka 7 oba 4 bamuleetera ebigezo okulaba ebyabadde kazirwalira kalulu kano ketugendamu abannayuganda bwe bagenda kuweera obubonero wasuubiza amasannyalaze otuusewa wasuubiza security otuusewa wasuubiza emirimu otuusewa waliwo ensonga enkulu y'emyoga mukulu agyogeddeko emyoga sente za myoga tezinafuluma ekikolebwa essaawa eno kutegeeza abantu kyekijja kutegeeza n'okuteekateeka they are now validating kwekenneenya kati beekenneenya groups oba zaakolebwa bulungi
oba ziyinamu ebizibu week after week jange weddemu bagenda kutendeka okusomesa groups ezisente bumunazifuna muleme kuzonoona esente zisuubirwa kufuluma omwezi gw'omwenda n'ogw'ekumi nolwekyo emyuga kati sente zizinajja ekyokubiri esente ezo bwezibanga zizze sizakuzaayo emyuga kise grant sente zijja nezibeera mu saako yammwe emanagingibwa erabirirwa ku constituency level. Ekyokusatu ng'oggyeko sente za subscription machine membership fee emitwalo gumu emitwalo ebiri tewaliwo sente gy'osasula mu myuga ezisigadde ziba zammwe za kutereka okubayigiriza okutereka then bwezibanga zituuse osobola kwewolamu nga munabanga musaze wa constituency eyo okulaba nti zibakulakulanya naddala abantu baffe ababadde basuubula ne babeera nga bagenda microfinance oba bagenda mu bank amagoba gonna ne gagwereeyo. Ekyokusatu nzikanya n'omukulu kyagambye nti ebitunde bweru nabyo kano kankongera katono kuba kaliko ekyo kyennyini kyoddamu mukulu Sewagudde Salo nga sinzidde bweru wa ggwanga n'agamba nti naye sente z'emyoga zemwogera mbuga zatuweebwa World Health Organization. Ebyo bituufu oba nedda? No, ze sente za gavumenti ya Uganda kyova olaba ziddukanyizibwa Uganda Microfinance Support Center kitongole kya gavumenti ate kyatandikibwa dde sikyaleero kiruddewo. It's a bank of government naye nga ewola abo business obutonotono naye ku luno kati egenda kufulumya grants za ab'emyoga egenda kufulumya grants z'abasomesa private teachers nabo leero lwali ffe twatandise tubasomesa nabo. So nze ku lwange kinjagala kubasaba batuulize kuba n'okubakubiriza ebintu biringa bisatu. 1 abeesimbyewo bonna kabebeere ebibiina by'obufuzi kuva ku president kutuuka ku LC1 mutunuulire eneyisa yaabwe bibabasuubiza. Tolonda mukulembeze atalina mumpeke ya bukulembeze kubanga bw'omwaka lulu emyaka 5 gijja kugwa nga talina kyakuyambibwa nga si ye mukulembeze. Ekyokubiri wadde tugenda mu kulonda wadde tuli mu campaign mbegayiridde mwewale mwekuume ekirwadde kya COVID-19 ekisembayo njagala kubasaba naddala mwabanga bekyagwe mukono ebyo nanga tubikoze abantu olina omusiri gw'emmere bw'onaava mu campaign n'otuuka waka buto abanja abaana baagala kulya kyowere eddakiika gyensigaza iyo ettaka lyonna eri abantu muli bye banaalimawa. Anyway omanyi bwe mpulira zino emboozi z'emyoga pulezidenti awulirangako nti ababba ettaka bava mu gavumenti oba mu state house lwakuba obubaka sodde bumala. Bwe mpulira zino emboozi z'emyoga nenzijukira omanyi buli bwe tugenda mu kalulu balina kye bateekateekawo awo ki programu ekyogaba sente bagulirira balonzi bane abalonzi tubeere babuufu bano abanasuubiza ebintu ne batabituukiriza. Omanyi programu eno yonna nzikanya n'ekyo ekintu kyokka kimu kyayogedde bamwine abasuubiza ne batatuukiriza tebabawa kalulu. Mwaye Museveni yabasuubiza pads tezituukanga temumuwa kalulu, yabasuubiza mathematical sets abaana tezituukanga temumuwa kalulu, yasuubiza ambulance system it's in the NRM manifesto when you read it tezituukanga temumuwa kalulu. Oh come on, COVID eze mu mwaka gw'ogusembayo mwabadde agenda obikola bamwine bwagambye temuwa kalulu abasuubiza ne batatuukiriza. Kansembe kino mbadde ngamba nti buli mwaka ogw'okulonda bajja n'ebintu bipuroguramu ebyokuteekayo sente. Ono omusajja mukulu wa RDC abadde ayogera bakugambye nti bano abazeeyi bano abatayina discipline kyovuddolaba anti agezaako kunkyangala jako microphone. Mukulu bamwine Joero olina kitundu kya ddakiika okumaliriza ensonga yo. Mbadde ngamba nga muzeeyi wakazi ono tannancankalanya olw'empisa ze embi ate nze nga nze mulaze ayogedde ku masanyalaze ngedde security ngedde makolero abakoya gali foreni banagana kati mwembajjeeko nze kansigaleko ekibadde ekikulu mu nsonga zino banange mukakane nfunye obuzibu nammwe kansiibule musule bulungi programu lutindo bwegenze bisobodde okoleka bikoleddwa ebitasobose tebisobose abampuliriza tutuddemu tusisinkane n'ebyobufuzi bannabyabufuzi bwe bati bwe bantutte musule bulungi.